buli omu alina we yeekweka. Wetwogerera Anesimas omubaka wa Buganga East eyakuba Ssaabaminisita Oluyina Maziina poliisi emukutte enkyagenda mu kkooti era bagenda mutwala mu kkooti mu disitulikiti y'Ekibaale waliwo gavumenti tefulumyanga no statement bamukutte tosobola kuba prime minister nomala emyezi gyonna nga tokwatibwa nga yabadde ku bizinga bamukutte ekintu nga kiwoze nono obusungu n'oluyi lwawola dda bamukutta Anesimas bajja mutwala mu kkooti era agenda mu kkooti y'Ekibaale ajja kweyimirirwa okuba musango gweyimirirwa ate Nabbanja alina ssente agenda mujjako mmeka kaakati bano kyogamba nti no bo tebayinza basiba bajja bayita omu yeetondere banne ani anabayita Fulufiga ayagala kola President Museveni amunnyonnyole ki nti bankubye amubuulire engeri gye baamukubyemu n'obuvune bwe yafunye n'abaamukubye olwo ate tebizemu bya ssente kati era ssente ate kati olwo amalirize kalinaayo ajja kugimala oba eriwa simanyi eri eyo sayidize makindi eyo waliwo ayagala omuguza space esigaddewo alinawo ettaka okumuliraana ayagala liguza Fulufiga ayinza okusabira eyo balance n'aligula Fulufiga sebo mukazi w'amaanyi kalinayo amaanyi sigambyeko nti mutono era olaba ekigambo Fulufiga negwe ku lulo wawagidde bamukube nze siriwagira muntu akuba munene mukyawo naye bamukubye ekyo kyasigaddewo nga kiri ku likodi bw'anaaba yegayirira nabali era naye bajja mukoshoninga lekeraawo avuma abawera naye kati yafunyeyo atavumika envuma ye eri etya sisobola giga ejinga nze tanvumangako naye nga bavumi bakutenda mbawulira bamutenda ya Fulufiga ne Fulu Soldiers simanyi Futu Soldiers eyawukanirawa amadada obawulire ngeri gye bavumamu Sauda Madada kuvuma n'owulira nga oyebye so Uganda kati tuli ku season y'abavumi tebazze bakuba abantu naye nga tebabakuba mu lujjudde oluusi nga babakuba lwa nsonga Kano Lutaya yakubako President Museveni nga bakyali mu nsiko Kano Lutaya yamuujja baali ku lyato otuula n'obalansinga bw'odda sayidi emu lyewunzika ate bwe lijjula ebintu ebimu mu bisuula ne mu bifiirwa mutandika okusenamu amazzi muleme kubbira kati yatuulanga namukuba President Museveni ng'asagasagana nga tatereera watuka ku lukalu n'amugaa nsonyiwa sibakukuba ffe ffenna tubadde tugenda kufa badde kutereeza tutuuke bulungi muzeeyi oluyina alumira era teyamukuza ku ddala yadde yakola bingi ebimuweesawo wa brigade teyasukka Kano ate talirisukka teyamusonyiwa simanyi bwalifa oba alimu owa meja era kyajjukira luyoolo bwogamba osobola okwerabira oluyi yiga yabuuzanga ki kyolifa toyerabidde Museveni taliyerabira luyi lwa Lutaya ani yalunyumya President Museveni yajja alutenda ku lukalu kubanga baali mu nnyanja abawulire ffe abalina amaaso mwalimu abantu abalala balina amaaso asatu mwababiri temusobola kubimanya kyogamba ti ne mama Nabbanja tayinza kwerabira enoonyereza bagiyita third eye media center eyo kyogamba nti no mama Nabbanja naye oluyi lwa gundi taliwerabira goloza ate kwakubanga abadde akukuluma kyekyakwasiza omusajja oyo otherwise poliisi ebadde ebyera nabaga nti bananga omusajja yankubira ki ne musirika statement ye teko kuba gyeri era ajja kutuuka mu kkooti agende ku maviivi mama nzaala oluyite lwajja lwa butanwa kubanga yamukuba lumu yali sigenda kuba mugwe a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Siraje Lubwama
Siraji Rubwama senior journalist era nga tumukyaza wano n'atubuulira ebyafaayo ebyaliwo ebiriwo n'ebiribaawo mu maaso byonna abituwa kitole. Kale no tumukyaza olunaku olwaliro nga tugenda kwogera ku nsonga ya Maama Kadaga. Omanyi yali mukwano nnyo gwa Kadaga. Kati twagala tumubuuze tulabe awulira atya muli mutima gukuba gutya. Tugenda kwogera ku nsonga ya bakansala ba Nuupu abali mu kukaaba. Tugenda kwogera ku kulekulira kwa Derrick Nyeko n'ebirala bingi nnyo nga bitunaaba tugize. Mukulu Siraji Ssebo sooka obuze kuba tulaba. Atulaba yonna gye muli mbalamusizaako nnyo. Wiiki ziweze nga tetuwuliziganya naye nga mbadde nkola mirimu egy'abandi. Bannayuganda n'abantu abali ebweru. Mbadde ngezaako okuyamba ennaku zino ntambulira nnyo mu bantu. Abantu bawaabira abantu abanene abalala ne babawaayiriza. Waliwo omukyala ali Kayunga eno yaŋŋamba Jeno Kayanja yansaba ekyapa kyange ekyakatale ke Kaleerwe. Sente zange naazirya kati ndi eno mu bwavu. Nenoonya Kayanja wansi w'enjuba ne mufuna. Naŋŋamba omukyala muleete. Omukyala naga nti ate nze sirina protection ngende wa Kayanja kunze wajjidde ki wano ewange ng'omanyi nze nja okutwala. Naga nti tuli mu kooti looya wange aŋŋambye sigenda. Nagenza okizuula nga Kayanja amuwaayiriza yamusingira busingizi kyapa. Ne sente ze tazimuwanga. Omukyala yasinga businzi. Yes. Kayanja agampe sente zange kuwa ekyapa kye. Ate ekyokubiri n'atunda ettaka eryo alina abamuwaabira nga basatu ku ttaka lye limu. Yatundako ebitundu ate kuba talina wabawa kyapa nga yakisinga waani. Ate sente ze bamuwa lwaki teyanunula ekyapa? Omanyi sente bweseerera. Kakati mbagamba nti ebizibu ng'ebyo mu nsi mwebiri. Kyenva mbalekera ennamba buli lwenzija wano 0705 0708 702 164 teri ku WhatsApp ne ku mobile money teriiko. Waliko abadde bazisindikako sente kuliko emitwalo nga kyenda oli yanyiga nga ayagala kuggyako sente emirundi 3 pini ne yeesiba. Anti dai bakuwe pini. Ndaga muntu sinnagifuna bampadde gundi eraga nti naye tezinnafuluma. Eri yagwe yasooka. Kati oyagala kunsindikira akasente n'osindika okwo kajja kwebakako paka. Kati gulwa ki eringa current account. Zonna kati sezigabye. Naye eya WhatsApp yekweri. Line jinguzinzi. Nedda Ssebo tolina pini yaayo. Nja kugiteteekanya afune pini. Ezo sente zange kujja kungazi. Nkuwe emitwalo 10 nzira yini njitwale. Yakuleka emitwalo ezisukka mu 9 mu omwezi. Anti nze ngenda kwetetenkanya. Nze mbere mu risk oba evaayo batevaayo. Abalabi MTN eri 0772 455 291. Oba olina kasitoba ng'osobola okutambula abakazi abazze ekirewa. Twakweka mu 7 tugenda e Kayunga ne tuddawa naye kakati tuli mu muzigo Nakasongola. Abo n'abasendiseeyo wabazeeyo ne mugana 7 simula. Bazimbye oba bamukwekera bali mu muzigo. Baali bazimbye nga nente yali ya 8 mu 7. Baga tabasasula nko ne 10 ne bali ku nnaku. Kakati takabali mu 7 alitunda eri ko bali bazimba. Ate nyumba abayekera tebazi kuba ne zigwawo nente ne zigwawo. Kati kyembuuza. Kati apangisa Nakasongola omuntu wasanga eruweero. Takabali wambadde abantu kisoboka n'okuba nga abanunula be balirina. Abantu abamu balina ebizibu bya buwongo. Si buwongo. Kubanga nze tuyinza kuŋŋamba nti abantu bonna be basuulira ennyumba eruweero bagenda mu bupangisa. Omulala tugugulana naye yasinga Diana omusango. Diana yagula ku mufere ettaka. Diana tuyine. Right. Diana Museveni. Mwala wa President His Excellency Museveni. Ne omusajja ne bamusiba n'alemala kati omufere bamusingisa omusanga asasule biliyoni 2. Naganze munangire mu lubu lw'abaavu. Sirabangako yadde akawumbi. Ne bamulangira ne mukyala asula mu nju. Diana asula mu nju y'omusajja kati mulema ali eyo lugazi. Diana yagitwala. Lwaki tamusasula? Diana yali agala ndowooza okusasula. Lwaba ogwo omukono agamba aleke bagende mu kooti ate kooti yamusingadde. Kati taata yalina okumala. Omulema yasinga Diana. Omulema yasinga Diana. Naye Diana akyayenjoyinga ebintu. Kati bw'ogamba abantu nti babba ettaka ku bantu abanaku
nga ne mu kasolyako mulimu ababbi oba olina toli mwenkanya naye pulezidenti manyi takimanyi ensonga lwaki njagala muwandiikire akitegeere muto we Toyota alina ennyumba gye nawandiikako awo nga yamujaasi namwandu omusajja yafiira mu magye n'apangisa emyaka 5 nga tasasula namugamba sayini nga wano mugenda kumpa ssente kumba musayiningiza ntunze kikyonko yagiyingiramu nadda ku sayidi y'ababbi bagiguza haaji omu eri awo Kisaasi miliyoni 2.5 Toyota mutowaani wa Pulezidenti Museveni. Owokusatu mu famire ndowooza bamuyita Alex naye Alex mutabani wa Genosale yakulira kampuni gye bayita Saracen oba ogimanyi yawa LPU akakampuni kezimbe kabawe ebikola uniform ngatto biki kati banka yaze nebazingako nga yakutunda byayo miliyoni 2.6 nengamba Alex musajja asasule nti ate bantu te mu kooti mbasasule nti kati yo naye ali awo omuntu omunaku nga kusupplies muwe sente ze olime kulumya abantu gwolinawo kati ekyo nakyo ate yakusupplying ebintu bye n'obitwala waliwo ababagolodi nakasekawo mu ttaka ly'omuntu babagoba awantu erya gavumenti ne badda mu kimanja ky'omuntu ne bakiyiikuula yekanga 5 bakisimuddemu empumbuwozi kooti yagamba balekeraawo minisita wa minerals ono minisita ava ekiboga n'agendayo n'abagaana ne DPC n'agoba ne operation commander n'agamba nti musime nono bawa Kenzo mukyala Kenzo naye waye bawa Kenzo waye mukyala Kenzo oyo mukyala deputy minister iyo omukuba kuba kukutana bamutuma akukutana nabo nga basima nti abo bantu bange basima buntu abanoonya za campaign abo nabo ngenda kuba exposing nga president yamanyi abantu bali nabo nsiba yaye bokane babbi n'obubbi batulugunya ne bananyini ate mukyala Kenzo nali simusubira mu buyaye bwe buti abirimu omukubira esimu agamba sikwatira simu ku kkubo jangu ku office otuukayo nti taliyo yali biru bagirimu ba commander mino commandant mulimu okujjako OC station yaga nti nze gwange ngukola ne bakama bange bakola ki bannemesa kati ebyo bye bintu ebimu ku bintu byetukola ki byetukolako bangi badde bankubira ennaku zino waliwo omukyala Robin ali Germany ogamba olina ennyumba zo naye bwangamba tebamanyiza gye ziri ojja kuba tuwa kwezi azirange tutunde tulye commission kabuuyi tebagaba ssente abo bagaba ssente kale bwetyo bwe tutandise ne muganda wange Siraje Rubwamba bingi byayogedde nange nina binalaba omusajja omulema bamutunze essomero liwali ng'ennakawa omumbuzi ngaaga nti pulezidenti yalagidde aliguza Aga Khan ne bamutwala ne wa pulezidenti sebo pulezidenti ne bakkaanya obuwumbi 6 ku akawunti ye ne bamuterako akawumbi kamu obukadde 2 waliwo omukyala Nawume najja nanona ekyapa mu pulezidenti akimutumye kye baakola bo ne bakisalasalamu ne bakiguza ate Aga Khan omusajja tebamusasudde mumalayo ate batutte ekyapa mbuno pulezidenti akyetaaga paka namugambye genda osooka okola essaaki olabe baani abali ku kyapa pulezidenti yakitunda nga bakisalasalamu essomero ne livaawo kati ba stakeholders mu ssomero eryo eryabalema bamututte mu kooti era basaana kooti sente akawumbi kamu obukadde 2 ze baamuwa n'agenda agula ettaka awalala azimbe esente ne zitamala n'agenda ne yeewola kati bali abeyeewolako obudde ne buggwayo ekizimbe baakitutte eky'essomero ebyo nno banyaga bantu nga bali ku bizibu naye kati tugenda kufuna kooti marshal agenda okuwira emisango emipya egyali abakulu ba CMI Meja General Kalungi bebakutaabwe 13 nga bagamba balekera bagenda kuba wano balekera kumenya wano bumu abantu bafiiriddemu kati nebabuuliriza ku bufere bwa bomu naye buyinza okuba obufere naye obuntu obufiiriddemu abantu tebuba bufere kitegeeza ADF erina bagenti mu UPDF n'emitongole ebikessi byonna nga baagala kufunirako ssente zaki naye ngaobulamu bw'abantu bugenda CDF yabakutte bali awo Makindi saawa yonna bayingira kooti y'amagye abo nno batuufu bajaasi ate bebakola bya kijaasi kaka agamba nti ogwo si gwe gusoose bazze bakikola ebbanga beyingiramu nga bagamba ntabulatabula ki
kaka naye byamutwala birala alina we yalinnya watalinyikana kaka tekikyamutwala nja kikukolerako puroguramu namba kikijja tutandike n'ekyo ekya kaka emboozi ye emalako puroguramu 3 tutandike nayo leero tutandike nayo olujja ate bano bebakutte abebakutte babadde omusi yabadde akulira semwayi yali akulira ne bamukyusa ne bamutwalayo n'atagendayo yagamba tebamutwalayo oyo Jeno Kalungi Meja Jeno naye bamusise yakola amawulire ag'ekifere nti waliwo bomu ezitegebwa abantu tugenda kubakwata naye nga baagala sente kati bano bebakwatanga mbu bajingiridde bibbomu bonna bali omwo okuba mulimu abajaasi 10 ne basiviliani 3 naye bakyanoonya balipoota egenda eri ku nkomerero y'okuggwa naye erina beeyogerako bawerako. Kati ani yakoze okunoonyereza okutuuka okukwata abanene abo? Waliwo be bakwata akusooka ne balonkoma bano abanene kati nabo bali nabo bajja kweyomereza mu kooti y'amagye. Jeno Muhoozi ekyo operation just ekitegeeza nti nno naye omusango gwa Besigye guno guyinza okuba nga mufumbirire. Ogwa Besigye ogwa mundu mufumbirire naye ogw'okugamba nti alina baakolagana nabo bayinza okuba balinamu eggumba okusinziira ku intelligence y'omukulu. Bino ebye Nairobi bifu. Bino ebye Nairobi bifu. Ne bwe byandibadde biramu balina process gye bandibadde bayitamu okugamba nti bakola ki ebikola kuba ADF teriiwo. ADF teriiwo ebyaddala. Eriwo musamambiro kasita Jeno waayo omukulu waayo mukulu baamunyweza ate mukulu essaawa yonna alangirira nti avudde mu buyeeke. Ekitegeeza wali muntu yeeseganya? Nze nkusuniddeko busunyizi kugambye Jamiru mukulu agenda kulangirira afune ekisonyiwo essaawa yonna singa gwakisaba anakikkiriza. Yawandiise ebbaluwa n'asaba ebintu ebiri ebyo kubanga Amnesty biri bakyanda biri mu CDF naye tebinatuuka ku mmeeza ya pulezidenti naye nga bitambula. Ekitegeeza ADF tekyaliyo. Kati bana bagamba nti ADF yassa abantu bwe bati. ADF project ate ADF yabayeekera abayeekera abalina omutima ogulowooza nti ogenda n'ofa n'omuntu n'ofuna ki ogenda mu ggulu oyo ne bw'aba omu ayinza okusaanyawo bbaasi n'afuna jjana kuba kati kyovola waliwo lwebatuuka ekisani bagamba basigadde 7 naye 7 tegugwayo bwe kiseera bazaala. Jamiru mukulu agenda kusaba kisonyiwo. In fact yakisabye edda naye ndowooza tebannamuddamu buzi. Ekyo kirinde kiri mu process. Sirajja ombulidde ekyama. Sooka ombulire bya mukwano gwo Rebecca Kadaga byagenda bitya? Bamuwangula Pulezidenti yamukoowa bukooyi bamuwangula mu butuufu era oba basindicate nga bwe kyali kuba sipiika. Kadaga Museveni bombi yabakozesa ye alinga Nawolovu bw'ayogera naawe kino no n'ayogera naye kino. Yes. Bombi yabateekamu akasente nga ye Rebecca 800 ono zaasingawo. Rebecca amuteekamu obukadde 800. N'amugamba akozesa n'eccupa anoonye badelegate maye badelegate babadde bangu bakufuna. Yes. Abamu babasaza ensalo ne bakomawo abalala ne babateekamu gosti nga gwe omutuufu bw'ojja nti gwe kadi y'omufu oli omukyamu ng'akola ki ng'alonda naye abo bonna baalina mission ya kulonda ani Anita Among. Yes. President kyatamanya akirabira wali n'akiraba n'akyetegereza nga bazze ku mission ya kukola ki ya kulonda Among. Kati akalulu kagenda okuggwa mu bokisi abadelegates 3,000 nga mu 3 n'ekitundu tezaawera naye nga 40% mizimu si badelegates kiki naye nga balina order eronda gwe bamanyanga nti bamuguddemu nga waliwo kibaasi ekibazaayo gwe bagaanira wali okuyingira naye nga ate abatuufu basinga okugaana yagivanga eri nga delegate naga nti erinnya lyo lyagize kati bano abafuera babasasula abateyiseemu ku saidi ya Among nga babasasula ne babazaayo ne tewali yafiirwa
abasuubuzi bateekamu mwamu sente abatutumufu. Kati ebifo ebinene ebyali biriko enkaayana kyekya Kadaga n'Among, kyekya Kasolo, basajja balaba nabali negundi ekyo basooka ne bafuna bwe basuuza abawoteeri nga oli najja n'akuwa ebbaasa atono n'akwongeramu n'akwongeramu balinga bali mu katale paka ono yagaa nti kati tubabuzeewo n'abatwala nga gwobanoonya basajja balaba yabatwala tobalabako basajja balaba yabakweka nga tebaliiwo bangama yabatwala Tanzania tanga n'asooka avaamu n'akola ki naye ku ssaawa envanyuma President n'ayongezaayo nga bwe yayongezaayo akabavubuka nga bagyemu omuwala omu omusiraamu aga nti asusse emyaka egy'ekivubuka yali agenda kulya akalulu ssaawa envanyuma ne bamugyamu ne bakongezaayo. Kati ssente ezaakola ku Kadaga mwalimu eza President, mwalimu eza NRM, mwalimu ez'abasuubuzi, mwalimu ez'abasuubuzi ez'Among ezize ng'omuntu ezibalirirwa okusukka mu bilioni 5 ziyateeka mu kalulu. Yes, omumyuka we yagamba nti yeewuunya omuntu okukwata bilioni 5 ekifo ekitaliimu ekyalina kyewa kitalina bifuna n'aziteeka omwo naye gwomanyi nti tekifuna abakigendamu bakimanyi yaba akibaze chairman weerosi baakatandika okubawa omutwalo si buli mwezi naye goyinza okujjako chairman weerosi wano akutta nalaba bakola ne campaign nga balala balina mu open roof kakati ng'alina sitampu ye bwati tayagala musaala era sitampu tebakyaziwa ba security chairman yennyini yeyebeerera nayo sekretary bwagezibwa naye n'akolayo eyiye ne ziba bbiri ku kyalo ate kati zino ziviira ddala mu local government kati ennaku zino zibalina local government bazikolera London. Ani yagaa nti basobola kukola sitampu yonna wano bazikola ne security alina yakola eyiye. Kuliko ebyalo nga kuliko bachairman babiri ng'oli yafa secretary n'afuna eyiye nga yeeyita chairperson ne voice nga naye chairperson gw'osanga yakuluma gw'osanga yakoonerako bw'otuuka mu kooti ne muteekayo zoomi nga kooti ega nti ate ono omulala oti oli yafa nga bitambula okulonda kumaze emyaka tekyali amanyi yali original chairman waliwo omusajja yagula ebibanja bya mirundi 3 nga wagula kino paati emu nga chairman yafa n'omulala nga bamusiba n'afuna omulala amuteerako owokusatu kati omugagga bwe yazze okugula n'agamba nti kati nsasulaani ku ebyo bijingirire sisobola kubasasula namututeyo wa General Chams yanaabisorting naye omugagga agamba nti sitampu zisusse ki obungi sina wensasula kuba lwo be yasasudde bamulaze nga ate basitampu ndala alina bano yagenza okutuuka kuba nannyini abatuufu ng'alina be yasasudde. Omusajja nga yagudde ku kizibu kakati Maama Kadaga bati ne bamu overpowering. Maama Kadaga President ye nze nayogerako naye ku WhatsApp ng'okulonda kubuzayo ennaku 2 ne mugamba kyendaba tolina bw'oyita kalulu ng'okulonda ko naatera okutuuka nga amaze speech eri gye yagambiramu Museveni nti jjukira ekintu kino twakitandika nga kya mazima na bwenkanya maze mu NRM emyaka 4 natandikira ku LC 1 simanyi 1 nenzija najja ng'amenya sivangako mu kibiina tulina constitution yaffe egamba nti omuntu ajja kulaga byakoze mu myaka 10 kati eyakamalamu emyaka 3 alaga ki aba alina ddiiru ze ezeeri ezo zammwe zeyakolera nkubwe embega mu FDC namugamba nti naye gwe olabanga alwanyisa Kadaga olwanyisa community era ekintu kino otakikwata bulungi nkuguulidde n'emabega kijja kuvaamu ebintu ebitali biki bituufu n'asirika. Museveni n'amugamba nti togattamu busoga ze naginunula era ng'omukalukalu bwatajja buseera olwaleese propaganda debate ekomawo ogwokubiri agamba nti ebintu bizzeemu okutiisatiisa bizzeemu sente ezitalabwangako bizzeemu kino. Museveni n'agamba nti nze nagezaako ne munnemamu mugende mu kalulu kati akalulu Museveni waalabira ba delegates ab'empewo Museveni yabalaba naye nga bonna ekibaleese kutiikinga muntu ogwo Anita Among era yamaliriza afunye 9 mu 2
onafuna 17 7%. Kubanga oli yafuna omutwalo gumu mu 10 nezigwamu ono nafuna 9 mu 2. Akalulu k'omugongo ka kisiru nnyo nti kasita layini etandika bweti abasoose okukuba enduulu ne baweranga 2 3 tebayinza kusimba layini ne bakusigalako naye nga bamusigalako olwenda mu 2 eriyo ab'omutima abagamba nti tufa n'ono abo bakola ki era beyeebazizza abamuwereddewo paka ku ssaawa ki envanyuma kati obuzibu buli bumu pulezidenti agenda kugamba ki abasoga mu kalulu akake akajja n'akaaba MP ayinza okuba nga yakibaze nti Busoga ne Buganda kanzifiire musigaze amambuka n'obuvanjuba ngende kubanga jjukira bahistoriko bonna abanene babakubye be batakubye bavuddemu Bamaiko Mukula Kiwanda bani yakubiramu ne Kalangwa munne wa Museveni si historical si historical naye alina bingi byakoledde Museveni kati abo yabalaze nti olubimbi lwammwe lukomya era yakoze nnyo okulaba nga Kasolo awangula president yennyini yes nebiggwanga bwetyo bino petition zibakola ajja kufuna abamu abagambe gwe nja kuwanya kino gwe nja kukola kino ne wala batajja kudda mitima nga Kadaaga ye Kadaaga tajja mmuza mutima yagenze byawedde kubanga yagambye nti omuntu atulugunyiziddwa paka ku kisenge anoonyeza ekibanja wala asinga bagenda kinoonya Kamuli bagenda kinoonyawa Kadaaga yennyini nga yagamba eyo statement eyasembyeyo nga yeebaza kati kitegeeza pulezidenti alina kuyita ate mu mukwano gwa Kadaaga okulaba nga amukakkanya kubasi gwe gusoose omukakkanya Kuolanya yamugamba nti wangoba emisana kiku nonswaza Kuolanya kati onnondoola neeno luli yadduka nga agenda akaaba yeekwekera emyezi 2 Kadaaga nga Museveni tegaliiko yadduka akaaba president n'alaba maama n'agagamba mwannyinaze biri byawedde jangu tuteese n'amukubagizayo ebyo ebifo ebibi byamuwa ekya East Africa n'ekya deputy wa Nabbanja naye mu magezi gwe nga olaba Kadaaga asobola okuba deputy n'akola wansi wa Nabbanja era teyakolayo talina mulimu Kadaaga senior talina mulimu gwakozeeyo ate eyo president byayagala akuwa ekifo nga gwe mukulu gwa lupo naye nga asalawo ali ggulu yes gwe noba voice bwo otambuza amabugo nakusoma bubaka bulala yes bwe bakutumye kati ekyo president kyayagala weteekamu ekya senior n'otandika okwambala enkofiira nga ye n'otandika okuloola nga ye nga Bukenya bwe yalootana Bukenya n'akanula amaaso n'atandika n'okunanaagira ssebo Bukenya n'ogamba kati nange ndi mahogani batuleesera ne bakuyita mu paapaali bakukasuka n'okomawo ogenda okudda President Museveni akuba n'ofuuka omupaapaali osobola okuba omuwi w'amagezi wange wakazambi nti gwe okulira entobazi yamuwa muwabuzibwe ku wakazambi ate kati yamuwa zino zikabuyonjo awo wakutuusa gwaba akuyambye eriyo batalondangayo naye yamuwa n'abasirikale n'amulinnyisa n'omusaala munene oba miliyoni 15 zempulira bameka abakaaba batagulina kyova olaba bw'otegeera Museveni wangaala naye ekitegeeza Bukenya yali tategeeranga Museveni yategeera Museveni ku nsi kuno ali omu ali Haji Moses Kigongo ate sekandi yaliwawo okutegeera naye yategeera kuba yagiranga n'avaayo n'agenda mu popopo n'anywa ku mwenge n'akola yenywera mwenge gwe tayogerangako kigambo kyonna kyalina essuubi mu ntebe eyo teyaliragirako wadde n'akatono wonna ne sekandi ne Moses Watu Kigongo kyova olaba ye sente zazifuna mu katale ka Mubuulo kulonda gojja okujjayo nomination zange gokulira tiimu eno abojja nusu naye nga amanyi mukama we kyayagala tasala nsalo awo wakolaki wabeera yategeera mu President Museveni ne sekandi n'amutegeera Gilbert Bukenya ye yakamutegeera yamutegeera kati baba bo bakabategeera kati
babu byayogera obiwulira mbiwulira Jeno Kayanja byayogera obiwulira era bamuwamu kasente bamuwayo kasente njamubuuza munoonye ennaku zino bagamba bamuwayo ku kantu njamubuuza waali awo emutundu naye oluusi aba mu kyalo naye ye ekizibu kye kiri eki kimu ebintu byonna asobola obigumira tonyiizanga maama we Kayanja basimbya maama we ne bamugoba ne layini ng'agenza okulonda mwannyina kagololukwayo mugongo yavugirawo n'agenda era ebigambo byayogerawo yabijja ku ntobo ya mutima gwe nga munyiivu olwa maama we ne mwannyina bino si byetwalwa maama we yaliyo ate Museveni maama we akyaliyo maama wa Kayanja gyali Museveni amanyi Kayanja bw'anyiiga tomusala mu maaso asobola okubakubako enfuufu n'abumbirira yesale agamba sale nti omusajja wuuyo ate abo bamukwano Jeno Sale lwaki ba ofiisa b'amagye yabategeera nnyo n'okusinga President Museveni abamanyidde ddala n'ekizibu kyabwe Sale ng'onyiize nga Kayanja bwe yanyiiga n'ogenda ewuwe asobola n'okuva mu nju ye n'agamba ogira osula awo nze kanfune wensula ye Jeno Sale agenda paka ku stage eyo ey'okwetowaza ye ng'amanyi kyayagala akugonza omusima ate tekiri ku muto we ayimini ku mukulu we tayogera nnyo naye obukambwe bwe buli osobola obulabira ku bigambo bya talina nnyo bw'aba nakola ekintu naye takulaga kwegamba wankwe obufunze tabanga talinga ate mutabani ayinza kuga nti tugenda kubamba ku lunaku bwe ruti iyo basime era bakubamba baga nti nina essomero school fees yabwere ne mu basement mulimu ne transport olya n'emmere kiki naye okoleramu kanyama libuuze edi mutwe alitegeera kakati abantu mu nsi bakula nga banjawulo maama Kadaga yalimu okutegeera President Museveni tamutegeeranga ali emotional ng'omukyala ekimunyize takikweka asobola okukyogera omulaba wano ku byenyegenyege nga Anita mugamba over my dead boy naga ate ewa mukola n'eimansiro nemutugana nyegenyege kati Museveni ate ategeera Kadaga baali bagenda okugulawo Kadaga yamuweza ebbaluwa nagamba kino kijja kuba officially kati eyo annual income ye omwezi bwe gutuukira ogw'omwenda hoteri ze bazibuukinze kati kigenda kubeera mu mwezi guno nyegenyege kutuuka mu gw'omwenda batandika okubuukinga nyegenyege bayo gwa 11 kati bali mu kwetegekera nti nabano ababeera kumpi ne source ya Nairo bava mu mayumba gaabwe ne bagapangisa kumpi bamuwasaniza myezi nga 6 n'enyegenyege wabeerayo ki wabeera just kimansulo kimansulo bwekityo nakulambula biiro nakukola ki kati kimansulo wabeerawo be baategekanga bagenda kimansula bagendayo bava eno ne bagendayo n'abeeri gye bali bava bweru ne bajja nti ne chapati gy'ogula wano 10 bagitunda 3 kati omwana okutunda chapati 13 aba tafudde waali mu bufunzi wabeerayo bintu byakwegatta ebyo ebisinga naye nga kwegatta bantu kufuna akatale ke beegattiramu kugulagana era kati bali ku WhatsApp tugenda nani tuva awamu kusanga abali eno ne bakkanya ne babeera ku bagenda ne bawumula mu ngeri ekisajja kikulu ndonga bwevuga byokulyaga bwe bityo kusanyuka kati maama Kadaga yali mwati okutegeera President Museveni yamutegeera naye yayitirira yamutegeera dda yamutegeera era n'amuyirawo munyo kutogikwatako n'amuyirawo omubiri ku age limit togikwatako yasooka n'akiwa Olanya tatera muwanga complaininga Olanya bwekikwatamu n'alaba obuzito bwe n'agenda mu gundi mu Israel Olanya yagenda n'agamba akomawo mu nnaku 2 yamalayo wiiki 2 ng'ekintu takyeteeka President kaalabe budde buyiseeko n'agamba Kadaga namukubira amusimu agawawera nga tagaddamu paka yagiteeka ku loud n'agamba omuntu wa Kadaga nti gimutwalire ng'eri ku loud yakumuwulira bw'agaana n'akikkiriza bw'akikkiriza ne bamanya kubanga President obudde bwali bumwitako ne babala enamba ewera ne babayiramu n'abalwadde abali ku macupa nga 17 abajja mu parliament nga balwadde
bajja ne kanula bwamala okubala ne bamanya nti aba opposition bano n'aba independent bayinza otuvaamu ne bakwata miliyoni 7 ne baziwa MP omusiraamu omusoga ateeka ku akawunti y'abantu ng'ogyeko abalina olugambo nga nganda Ssemuju ye tebamuwa Asumani Basalirwa yatambuza akasente ako tabanga Kasumani mugambye musoga ne opposition nga agreement eryeji uweza kolam oba olonda oba ogamba tebagikwatako nekolam olina okukola ki okuwera ne bamanya nti abo bali bwe bati abafe bawera ngogaseeko eteeka ligamba mba mugenda okulonda muggalawo parliament Kadaga yaleka ne baggulawo n'abakanula ne bayingira lwamalanga ne babazaayo mu ambulance kati bano ba opposition abo bowulira abakubanga press conference bagundi banamboze tukiganye olwavanga press conference nga baddayo mu kahoteri nga banywayo kacyayi nga bakikomawo namba wetuuka okuwera nga basayininga wali enkola mu okuwera basayininga naye nga tebateeka kuvaawo wamuvaawo netawera bagamba nti teweze ekyo tekijja kuyita bayisanga kawaayiro navaamu ssaawa 3 ogenda ku musunsuzi nga bakyalimu kitegeeza bamalako nga nenambozi mwali bonna nga begadde olusanvu lwabwe bamalako ne bakola ki ekyo ne kiggwa Kadaga yirawo omulimu kati ajja n'obusungu nga bamenye ebyuma entebe na biki n'agamba buli eyayonoonye ebyuma agenda kubisasula ne mugamba kituufu basasule naye b'ogomba okusasula abamu bali ku bitanda Nambozi ali ku kitanda Zaaka ali ku kitanda Alani bamukubye ekibbomu ekijingirire noono Zagundi omulala w'erubaga kati yafunye wa chairman mu DS Kasbantu Moses bonna baali bakubye ebibbomu ebijingirire babi bakubira soko obalabe bajjanjaba n'agenda n'alaba Nambozi ebugolobi n'alaba Zaake n'alaba Alani n'alaba bonna tawalaba ebbomu ebyatulikanga mu maka g'abo bali bwe banaawona genda obakole ki mwogeraganye nabo Kadaga yagenda ewa Nambozi ebugolobi yali yakavaayo olunaku lumu ne principal n'agenda ebugolobi jaamu n'akwata awo katale principal anoonya ekiwa naye nga tebamanyi nti Nambozi aliwa ali awo ebyo ne biggwa kati Nambozi yali amanyi okukwata ba MP Kadaga nti ebiseera bye ba MP babanjanga ne beekweka mu parliament bavaamu ssaawa 5 bano bampa akamyu baganiddewo Kadaga nga bw'ojja n'omukaabira ng'akuwaayo trip 2 ebweru ba 3 okendeeze ku bbanja nga zo zibeera gye ziri iye n'ekisawo yakikozesa bw'ati buli muntu ekisawo kyakikozesa bw'ati ekyamonge yakikozesa kuwa bano ba miliyoni 5 bampuuga n'ebina ba commission ekyoli yakikozesanga kuwa bonna abalira oyo kuye oba oli opposition oba oli kyobalaba bamufiirangako era eyamunyiizanga nga ambulakalistinga omukubo yali Alani Sewanyana yamunyiiza ne wagamba Mr. Speaker ayagala kwogera nga tamutunulako paka yasituka nakwata Kasozi Ibrahim kati ayagala ogwa Lord Mayor ye nga tawulikika bannange agenda kunominating omutembeeta ndayitawulikika agenda kunominating enkya munoonyanga Musezi nenja mufuna nakajjawo akalulu yatalabika ate akalulu bakakyusiza bbanga ki Kasozi Ibrahim Kasozi nze mulesi simulabamu ojja mulaba ayinza okuparticipatinga naye nga tazze kuvuganya okakasa okujjako ng'ayina enkola yanita Amongo gy'agenda okukozesa era abadde agikozesa n'emabega Kasozi mpozi nga gy'anaakozesa naye Kasozi mu bantu tewalina olaffe bannamawulire ffe tutakimanyi ekiseera kya myaka egi yakimalako nga constituency ye buli afiirwa n'omukubira essimu n'agitegeera akakadde kamu ebyo byali byadda naye kati Kasozi yaggwako alinga Kadaga ebukasa neno mu Katoogo amazzi gaatwala abantu najja abayiire ettaka tripu nga 1,500
n'abaleetera emifaliso Lolezi mukulu tewali MP yali agabye emifaliso yadde Museveni tegigabangako kankubuulire anti nkukiririzaamu nga bw'ajja ku kakiyosikiko bwoti era sikuwakanya ajja ku kakiyosikiko njagala okole naye wano okolawo sente mmeka ninawo emitwalo 5 naye weefunayo 5 emirala nyongerako nene nagamba oyo muwa 5 n'agenda ku Kereziya byonna sijja kubigaana n'agamba mwagala sente mmeka obusawo nga bisiraje nkusaamu ekitiibwa bawadde 700 naye ekyakasozi ku bwalodi meeya ekyo kifu akuwa kasenteko weeriiri naye talina gyajja kalulu amazima ga Katonda wali omanyi nti ajja kafuna luli kasozi atagendangako mu bantu makiri ene mulonda yoka ate makini kankubuulire kasozi abantu bamumanyi abo bonna bazahara bowulira basipiika katulinde bakansala bonna ab'ebibiina bonna kyakola kiri kimu kyombeera basatu govuganya nono mwenna ayinza obbawa kati mwenna mumunoonyeza akalulu ate bulola ayimiridde atya ye ate nze niwenyala bulola mwagazaki kozi toli wenaremu naye bulola baŋŋambye naye w'amaanyi nnyo eruye ayinza okukuba gundi ssennyonyi ekyo kirooto bulola nga w'amaanyi kirooto mu Kampala muno ng'olonze bulungi abantu nga Nuupu wegenda okulonda nga weeronze yalonze bubi ba local leaders naye bamupya tekigenda kuyitirira obubi ejja kufuna abantu abatalina maanyi bateekawo babawangule mu bifo ebimu ng'egenderera ki no eyina ensonga ezi biri ensonga esooka eyagala abaayo bennyini abasinza principal ensonga ey'okubiri abamu baagala ssente abamwetoolodde era nga bwedde bazisaba ensonga ey'okusatu ate gwetaawe mulyako ssente eringa musawo muganda bw'ogendayo mwenna basooka kubasaba kakomo leetayo ekibbo ky'ebigali 5 3 olowooza akomye kwewogegiza nga nti waliwo omuvuzi ey'ebitanga nenawolovo simanyi namago tagira omujjawa nti leetayo akakadde kamu tiwawolaba nga bagenda okutandika campaign tetugenda kukwata ku ssente za iPod twagala tusonde ezaffe principal n'ateekawo obukadde 10 nebatandika fundraising iPod tugenda giyingira ne sente tugenda zikwatako olwaliro tebazirina bagenda dda kakati omuntu ng'oyo alimba abantu muntu mugambe sijja kukolera kino ategeere bagabye abantu ebifo abantu bebamanyi ku ttaka ti bano bamaanyi ne babiwa abalala abalaga nti kati ejinja oyinayo meeya obusoga mwonna tuwafuna akukoze ekyo musuula gundi ono bamuyitaani ate nga ye yennyini yadde ku NBC nagamba bamugyeko ssente bamusabye ssente ono wekira meeya naye ali omu awo ng'ogyeko ono mulyannya akukoze eki omusuula bamusabye miliyoni 10 n'azibamma oyo wakira municipal oyo bw'ayitamu ogenda kufuna ki kubanga ajja kujja nga independent ataba wangu ekintu kyonna kirimu selection making sure nti okikola transparent bakola ekintu kimu transparent yadde tebaali mu constituency ya Nalukoola ya Kawempe North naye baatuula abantu ne bakola debate omuntu n'alaba nti ono alemeddwa ne baga nti naye ono yasingako naye okugamba omuntu nti gwe bakusinze nga tomulaze results balinga UNEB ebigezo babibye dda tebakutugamba kubituula waliwo abayise bebabibidde ekiro kati awo wewali obuzibu obugenda okugwa mu kintu nti Nuupu ejja kuleeta awasinga ba opponent ewasegona bajja kuwa omuyimbi abagenda kuwa magoola kale bawe magoola ne Segona jje era ajja kujja Segona bw'awangula okola ki nga yakagula office mu constituency ye ya Nuupu Segona agiguddewo yagigulawo ate tebagenda muwa kaadi bayinza obutamuwa naye yagambye oba bampadde oba tebampadde y'omu ku balooya abalina eggumi ate abeeyagala abeewuliramu eryanyi atunula anyinyimba yamanyi kyakola akitegeera oba omumma mukole ki naye ate alina wakubeererawo kuba munnabyabufuzi muno tateekwa kuba mukazi wo gw'osula naye mu buliri timujja n'omukazi mulina we mutuuka ne mutakkaanya naye waliwo ekibagatta kati baana balwadde baagala kusoma
awo mulina okuba ogu omuntu kati ekizibu ekigatta opposition kujjako Museveni naye tebakiriko balwana bokka. Museveni akuba mu ngalo tewalusoni yoze nyagwa nti kwaye emmere yiino esowani ziweddewo liiraawo mulyene mungu apatabali owagundi oliwa ani ono muganda wange Muhammad Nsereko nange ndi wano tujja kutemera lwera ali mu kasiisira buli muntu azimbye akasiisira ke. Kati abanupu basaze amagezi kaadi z'aba MP bazongezaayo okuzigaba mwenna mubeere n'essuubi bagenda zigabange bula olunaku lumu okulonda kola kinga nekyalina woddukira mu kasiisira abantu bayigezi ze nabalabye wano kuloko gavumenti babadde mu bibiina ebirala nga bajjuza dda kati wano mu Common Man's Party already bakansalazi n'abameeya bazze ne bajjuza before nga tebanana nagaba kaadi bwe bagabye kaadi ne batabawa eno bakonfamize bukonfamize bagenda ne bewandiisa. Buno obusiisira obwa Katonda wo bujja kufunayo abantu obuwadde amaanyi nti senga ekintu ekikoze before senga bakola dda nomination za MPs ne bagenda mu constituency ne bateekawo gundi emu olunaku lumu debate mumulabye nafunye buno nafunye buno kyekibalonza ba registra mu buli constituency registra yasobola okonveninga committee n'aweerezaayo result naye gwe oyagala kigabanga mawu ani wayagala wansi sigaba ekibagabisa ekyo kufuna ssente zino anti kakati ku bibiri olina kufunako kimu baagala ssente obuyinza 10 abo obuyinza babuvaako abanupu obuyinza babuvaako bo baagala kusembera ku lusuniya ssente yensonga lwaki basose fundraising ne babawa ne deadline eya ssente okuziteekayo bwe bamaze ozimalirayo kati ate ne bagenda mu IPO. Ayinza okunnuma nga tebamuwadde kazi aludde ku kitanda n'ateekayo obukadde bwe bwonna obwo malende noloza malende tebamututte wasse wannyana ene wadde likinnyeko gye yalekulidde gye nawulidde gye bagamba gye bamutwala. Tuyinza mukubagiza baba batuwadde oyo tetulina buzibu Makinye twagala naye tebatuwa omulya ennyama bamutembereza awalala. Makindi East tubadde tulina ba intellectuals bangi okuva ku Sebaana okuva ku ono yali Mutyaba yali MD wa Uganda Airlines twalina Mabikke bonna ba intellectual tetubangamu yadde Simbo yali wa NRM naye wa intellectual waliwo ekiseera kyatuuka ng'olaba byakola bitegeera toyinza kutuleetera mulya ennyama tuyinza kuleeta mulya ennyama agenda kutulaga bipapula ki byobuyigiriza afunye ekisanja 2 nabbi yasoma ku myaka 4 abadde addayo n'asoma n'afunayo level yokka ne bafuna Z certificate ebadde mumala mulya ennyama talina certificate omuntu ateesa mu Luganda ne otagirina kati ate agenda kwesimbawo ate alina eya muganda we yafa lirimu amannya ge gamu yagenda okuwa abanuupu abanuupu babadde babawo ebizibiti bwe bityo Segeenya teyakibawo mu Electoral Commission agenda kikola kubanga olina okugenda mu UNEB no verifying ne bakuwa certificate bajja gizi verifying kuganya amannya ge gamu ate emyaka ogenda gimusibako ejja mukulu we mulya ennyama teyasoma Segeenya ye yayitawo ate nga yabakyala teyayitawo ne mu kooti neyitawo yagenda mu banka okugyayo akawumi naga nti agoye n'ebbanja tetusobola tulina garanti ng'ojja kulisasula bakuwaabidde eyamusekendi nga yali Anita Among beyo beyeewaanirako nakaleeta opposition abasukka mu 10 naga nti olukaaga lujja kukola ku Electoral Commission ne kooti era lwakola naga nti Sulaiman Kidandala teyasavinze abapulizo tetwamulabayo mu yajjayo akawumbi olukaaga n'alukozesa akati gwe oli ku kintu ekivunze owooza musajja ateeka atya bilioni 5 mu gundi museeke kati president gundi kityamwetaagisa kulaba Museveni kola appointment Anita Among bajja kusinkananga mu seke meeting nanga excellence naka papa yagambye kino ate nga bateekateeka n'omwana so ekitegeeza nti nno Kadaga yali talina waayita ate kino ekyakadaga okugamba nti yali talina waayita ne Museveni kyamuyitirirako
bateekamu bagosti batamanyi kitegeeza Kadaga alina capacity esobola n'okusuula ekintu kya Museveni kyonna okusinziira ku ssente. Oyo banaamukuba bajja kusinga ne bakubye Kadaga bajja musuula ku jirikiti nga mulamu. Jirikiti basuulako ombwanfu. Yategedde byonna ebyakoleddwa okuleetinga wabaddewo kadi nga bagiteeka mu kyuma eyitamu naye nga agirina senyiniyo gw'omulamu eyiyo nga bakuwadde kicupuli ogirawo nti kadi eganyi ono yazze dda n'ofuluma abaabo bayitiridde ne babagaana wabadde ngawo bibaafu ebibazzaayo ne kalaawo ensi kaabwe teri ajja kukukuluma nti Anita Mungu naayina ekigendererwa ekyokutwala obuyinza bwa President Museveni. Ekyo sikimanyi naye kyagoba kikulu okusinga ku kyali. Kyagoba kikulu okusinga ku kyali. Oba ayagala kukwata mu ntebe buli wagenda wonna akola ngeri walaba Magogo nono Brandon bebamu ku batono abaali balwana Kadaga abayitawo abasinga bonna baagwa okujja kaabo naye senga walaba omuzaako omuntu eyalaba kalulu ka Magogo kali kavaawo mpito ne Brandon ne basooka ne bamugaa nti yayiseewo keefuulira eyo munda mu kutiya ne kakomawo engulu ku ssaawa envanyuma. Gwe omusajja omukyala Anita Mungu nga simu wangu gwe mulimu gw'okuva mu FDC yali mobilizer. President tayinza kumutya okumwesembereza bw'atyo. No, essaawa zino ekizibu kye tekyabadde kya Mongo kyabadde kya Kadaga. Kadaga teyandi munyiigidde nnyo naye Museveni tayagala kumuswaza mu public. Kadaga yamuswaza. Yes. Maaso ku maaso n'omugaa gwe kintu kyaffe okiseekoze kino nabeerawo n'omulangira biwamubeerawo singa teyalinze singa oli lwakitulo olunda nti ekyo Museveni kyamuyisa bubi era yali so emotional naga nti toyogera wano bya busoga nze nabanunu awo abanyiize naye nga Museveni yanunula ababusoga ye ayagala naye kuteekawo kiki essaawa enakuzikize alowooze nti onaamutya naye bwe yaddamu n'amuddamu envuunula bibya. Kadaga n'amuddamu envuunula bibya. Kadaga gatasaaga omusoga ebibye tabikweka ate oyo omukazi ayogera kaati tabikweka era kati ojja kumulaba Musoga President yasigazaayo omuntu omu ate naye omukuza ye Kadaga ono yakazaala abalongo kyabazinga gwasigazaayo yekka abala bonna tebakyamulimu awo basenior citizens olaba Isaac Musumba abadde bawalagana ne Kadaga naye kati ali ku Kadaga agaba Basoga mutumalawo mutulya basebye ono owa Mubusi balunywa naga nti era mulabamu basoma bokabe muteeka mu Busoga duli bakirwana ekyabasoga Museveni n'abakubagiza ne Idi Busoga ne Vice naye Musoga naye ebifo bitono kati anti batandise omulaga nti totuli naffe kubanga nalabye Salamu Musumba nga agamba nti nno Abasoga batandise okutufulumya batumazeewo n'obwavu businga kati tulina region esinga yakubiri mu baavu Busoga balina okweriseetinga balinanga lumonde waabwe n'ebimayido kati babawa bukajja obutaliibwa njani bwekuluma tosobola kalya obuteeka ku loole ne bukalirako gundi Madivana yalima ebibye akati ate beeyi neegwa ne bikala kyokka nga bakuwola buwozi okubirima. Eyo revolution egenda na Isaac Musumba kati ali ku Kadaga abo be basobola okwogera Kadaga kye yayogedde kirina opposition bangi abasobola okyogera naye tebasobola yakiikiridde abantu bangi eyagezezaako okwogera yadde mukula naye yanyiize naye mulimu abasirise obusirisa otafiire nga tavaayo okwogera ku nsonga eno kiki otafiire seke bagimugoberako ddala tajagala gwe kasita omuleka bukubwa minisita oba ali museeko oba tali oba MP alina kubeera mu kabineti yo oyagala toyagala yawo wakubira ekintu ki awo seeka ajagaza ki kubanga simuwulirangako ng'akaayanira mu Seeka tafiire nga ayagala Museveni amufuna kati omutwala Kadaga tasobola gundi tasobola kufuna abali tasobola kufuna Kadaga gundi
Museveni buli kiseera. Anita Amongo. Naye ate wano conduit eyisaawo ebintu byayo nze ndi kuseeka entula ne Museveni kino kyoyagala kijja kuyitawo eri ali mu sipiika omutuukirira ate alina okumatiriza mukama we mu budde obw'amaanyi. Ekitegeeza alina kooti bbiri alina kooti 3 mu bayunivesita gy'agenda okukubiranga n'eno bba alinayo FUFA eno mu bayunivesita gy'agenda okukubira Anita abo Amongo bonna agenda bakyagguwa ate baataddemu akasente bayunivesita yes kati agenda bakubanga asobole batuuse wa Museveni abakuba biliyoni amukuba ekina Anita Amongo ate mu bulungi nnyo ku ssente nnyo lwaki Kadaga tata ssente bwe yagobamu bano bampe kamyu kuwola abakanga babatigomye kozi kati yabawola ezimu yabawola talina zonna zibawola naye ezimu alina zabawola basekikuba abo kyobola ne bawaabira bagundi bampuuga tebamuteekamu ng'ate yekuba kati agwe tukulese bamanyi bakoma ku ye sekikubo ekyo tujja kusanga mpuuga ng'akuba Anita Amongo tasobola ne bw'okola otya ate nga bagamba DF ya Anita Amongo bagamba DF mbu ya Anita Amongo simanyi naye nga tennabaawo baatuulangako eyo waliwo hoteri eziri eyo saidi ze Munyonyi ng'oyise Munyonyi eno saidi ze Masajja eno Wakiso Ssaabagabo nga obasangayo kawungeezi bali babiri babanyumyanga biki mpuuga na Anita Amongo circumstantial evidence eragaye lwati baali ku bya parliament byali ku bya ate bufumbo bwaki kubya bombi bafumbo oli mufumbo hajati ate si ye namba emu n'oli mwami mufumbo kati baba tebali ku bya bufuzi bali ku bya ayinayo n'ali ku lubalaza gubali mulangira abamalisi mu by'obufuzi tateekwa kusembera kuba ayinayo gwe yakola hadiwe kati ebisibi ekikulu kujjako Museveni. Anita Amongo alirayikira okuwamba ekintu kino singa Museveni akiragajjalira talina capacity talina busobozi ng'abuzimbye bagamba mu parliament yagenda okulonda president mu bisanja ebijja kankubulire parliament ekisobola nga eteeka balikeezeza naye omuntu gw'otasuubira kulangirwa ye Museveni nti ffe twakolonda omulonde omugaye gwa mulonde anti agenda ng'alina wabbira akalulu ke tayinza kukkiriza ekyo kubaawo awateeketeeka obulungi awo oba omujooze nnyo nti ffe senga si ffe Kadaga yakyogeddeko olumu nti nze najjawo egirimu naye teyagijjawo olaba Amelia Kyambadde yagamba bugambi nti batuwangudde kubanga tuludde nnyo mu buyinza n'obwa minisita ne babumujja kati Museveni bw'oba wamuwandiikidde ekintu kyonna nga wakoze research nga kigenda muyamba n'obeerawo nga agenda kukyogerako takyogera ayibuzaabuza n'akyusa ekirala kakati ekya fulufigo mukuba bwekiraba nga kyabadde kisaanidde abamukubye bonna bakiti kimu bonna ba presidential advisor ate aba Museveni bayagala abamuwa amagezi ag'okutimpula abantu bamuwa amagezi gebajja mu geto wansi geto erina abantu baayo aba wansi kakati tosobola kugamba nti eyamukubye yabadde mupya kuba akatambi kagamba gwe lunaku nvuma leero kabakukube ye agamba sinze nakukubye naye yabadde aweerera kakati ebyo fulufiga ayagala kulaba Museveni naye bagamba alina gy'asula ew'omukulu w'omukati asula ali mbuya oba ali mbuya naye bajja kumugyamu bujja fulufiga avumye abantu bangi ne bamuwaabira tewali kiba poliisi eremeddwa n'omukola enakwata bali oli ku luno ng'ate oyo omukyala badde bamukutte edda naye ennaku zino abadde asiiba mu ofiisi ya Amongo balina bye bateesa bagamba eyamukubye buli omu alina we yeekweka wetwogerera Anesimas omubaka wa Bugangayizi East eyakuba Ssaabaminisita Oluyina Maziina poliisi emukutte enkyagenda mu kkooti era bagenda mutwala mu kkooti mu disitulikiti y'Ekibaale waliwo gavumenti tefulumyanga no statement bamukutte tosobola kuba prime minister nomala emyezi gyonna nga tokwatibwa nga yabadde ku bizinga bamukutte ekintu nga kiwoze nono obusungu n'oluyi lwawola dda bamukutta Anesimas bajja mutwala mu kkooti era agenda mu kkooti y'Ekibaale ajja kweyimirirwa okuba musango gweyimirirwa ate
Nabbanja alina ssente agenda mujjako mmeka? Kakati bano kyogamba nti no bo tebayinza basiba. Bajja bayita omu yeetondere banne. Ani anabayita? Fulufiga ayagala kola President Museveni amunnyonnyole ki? Nti bankubye. Amubuulire engeri gye baamukubyemu. N'obuvune bwe yafunye. N'abaamukubye. Olwo ate tebizemu bya ssente kati. Era ssente. Ate kati olwo amalirize kalinaayo. Ajja kugimala. Oba eriwa simanyi. Eri eyo sayidize makindi eyo. Waliwo ayagala omuguza space esigaddewo. Alinawo ettaka okumuliraana. Ayagala liguza Fulufiga. Ayinza okusabira eyo balance n'aligula. Fulufiga sebo mukazi w'amaanyi kalinayo amaanyi. Sigambyeko nti mutono. Era olaba ekigambo Fulufiga. Negwe ku lulo wawagidde bamukube. Nze siwagira muntu akuba munene mu kyawo. Naye baamukubye ekyo kyasigaddewo nga kiri ku likodi. Bw'anaaba yeegayirira nabali era naye bajja mukoshoninga lekerawo kuba avuma abawera naye kati yafunyeyo atavumira. Envuma ye eri etya? Sisobola giga ejinga nze tanvumangako naye nga bavumye bakutenda. Mbawulira bamutenda. Bavumye bamutenda. Tekomaawo nagyendaga tukyayina ketumaliriza kubanga mukulu Siraji oli musajja munnamawulire. Envumo ogiwulira abaana ba Nuupu engeri gye bavumamu na buli kimu neya Fulufiga ogiwulira neya maama Namyalo nayo eya Fulufiga ne Fulu Soldiers simanyi Futu Soldiers eyawukanirawo amadada obawulire engeri gye bavumamu. Sauda madada kuvuma n'owulira nga oyebye. So Uganda kati tuli ku sizoni y'abavumi, tuli ku sizoni y'abakubi. Eyo wiiki baakubye abantu abawera basatu ne bakubiramu Arsenal ne bakubiramu yade wiiki yakuba buli kikuyisa mu maaso ne mama Nabbanja naye muyagendera. Si byangu kati abantu balina kukola batya okwewala ebyo. Abantu bazze bakuba abantu naye nga tebabakuba mu lujjudde. Oluusi nga babakuba lwa nsonga. Kano Lutaaya yakubako President Museveni nga bakyali mu nsiko. Kano Lutaaya yamuwujja. Baali ku lyato otuula n'obalansinga bw'odda sayidi emu lyewunzika. Ate bwe lijjula ebintu ebimu mubisuula ne mubifiirwa mutandika okusenamu amazzi muleme kubbira. Kati yatuulanga adenda namukuba olweba. President Museveni ng'asagasagana nga tatereera wamu. Watuuka ku lukalu n'amugaa nsonyiwa. Sibakukuba ffe tubadde tugenda kufa. Badde kutereeza tutuuke bulungi. Muzeeyi n'oluyina alumira. Era teyamukuza ku ddala yadde yakola bingi ebimuweesawo wa brigade teyasukka Kano. Ate talirisukka. Teyamusonyiwa. Simanyi bw'alifa oba alimu owa Meja. Era kyajjukira luyoolo. Bw'ogamba osobola okwerabira oluyi. Nga yabuuzanga ki ky'olifa toyerabidde. Museveni taliyerabira luyi lwa Lutaaya. Ani yalunyumya? President Museveni yajja alutenda ku lukalu kubanga baali mu nnyanja. Abawulire ffe abalina amaaso. Mwalimu abantu abalala balina amaaso asatu. Mwe ababiri temusobola kubimanya. Kyogamba nti ne mama Nabbanja tayinza kwerabira. Enoonyereza bagiyita Third Eye. Media Center yo. Kyogamba nti no mama Nabbanja naye oluyi lwa gundi taliwerabira. Goloza ate kubanga badde akukuluma kye kyakwasiza omusajja oyo. Otherwise police ebadde ebira. Nabaga nti banango omusajja yankuba. Yankubira ki ne musirika. Statement ye teko kuba gyeri. Era ajja kutuuka mu kooti. Agende ku mavivi. Mama nzaala. Oluyite lwajja lwa butanwa. Kubanga yamukuba lumu. Yali sigenda kuba mugwe. Ebyaka wewa batyo. Kakati kiki Kadaga kyalina okukola okudda engulu? Kadaga kati alabikanga gwe bajja